Kampala, Uganda, wagwan my people. Hope muli steady. Kansubire muli clear. Viganda byange bina Kampala, bina Uganda, bina Rwanda, bina Kenya nga mumanyi Uganda. Big up on yourself. Nsanyuse nnyo kuba nti obulya mbawulizako nakulwa leero. Mwana munabusoga Zari the Boss Lady Kogata ne mchala na romansi aka Zahara Totto na wechito wetwogerera batandise okuba nti bazuuza n'okuba nti batunda ensolo bonna balabidwako mu kibuga Kampala nga batitite n'okuba nti oboolyawo bagenda mu maaso n'okuba nti bakukuta babiri jjukira basooka ne bavaawo bubi nnyo mpola mpola kati batandise kuba nti batambula bonna muganda wange site bagiwambye Zahara Totto kulaparoni bavaawo bagenze bateka pate bonna pate ebifaananyi bigenda maaso n'okuba nti bitambula abasajja bonna babadonya Zara ne Zari Omukwano Gubasazza Mukabu mbuziruke kitebezo okuba nti oboolyawo Zara ambasada wa Zari mu kutunda nsolo wano mu Kampala nti bagenda maaso n'okuba nti bazitunda tenga ne Zari agenda maaso n'okuba nti atunda Zara mu ba South Africa basangoma kwegamba business zatandise okuba nti zikwatagana lwaki program yakyusemu nti abaali bateyagala bakwatagazanyiza business ebagata mbokotunda nsolo era nga tugenda kuba nti tubikutuusaako wetwogerera omuyimbi amanyikidwa nga Palaso era wakusuula abantu eddalo wonna omuwala yeyambudde ku luyimba lwa Palaso nalonda nemala yabadde mu bumpi obunyimba za Palaso banange zigenda kusuula abantu abeddalo tugenda kutuusaako omukazi yasobola okuba nti yeyambula nga zina enyimba za Palaso nalonda nemala mu bbaala yenna nga yeefukula ayinza okuba nga alinga Dorothy Kabalebe okwegamba nga alitulaga ebisavusavu ebinyama nga yena yefukula katukutuseeko mpola mpola ebitambula mu city mu ggwanga lyatu Kampala Uganda tusobole okuba nti tukomawo natera Boris Kiria yes Facebook account bajahinze sorry so byebimu ku ebyo bitambula naye nga ate temwerabira J Chameleon Palaso Wizomanizo waliwo ekijja ngenda kuba nti nkibatuusaako mpola mpola mwebale kuba nti mutambula naffe mwebale kuba nti mutwagala amanya nedobozi bampita ntambi jimso omukutu guli gumu gwa Uganda Mukamooli mwebale kuba nti mutambula naffe era mwebale kuba nti mutwagala mpola mpola genda mu maaso n'okuba nti osubscribinga tusobole okuba nti tutambula ffenna olwendo osobole okuba nti obulya omanya biki ebitambula mu ggwanga lyatu Uganda olibaddemu okuba nti otubuulira okola reaction ku videos etuba tutadde n'okuba nti owa opinion yo ogenda mu maaso n'okuba nti otuwa endowoozayo mu comment section tusobole okuba nti tutambula ffenna mpola mpola zikiriza nsobola okuba nti tutwala ku kyatulese mukyala mukulu amanyikidwa nga Zari the Boss Lady bukyanga ayingira Kampala tebasobola kuba nti betta ne mukyala mukulu amanyikidwa nga Zahara Totto jukira Zahara Totto ne Zari bagenda maaso n'okuba nti beeragako mpola mpola bagenda maaso n'okuba nti beevuma okwezala n'okuba nti obulyawo beesongamu enwe nga buli omu alangira munne okubeera malaya mpola mpola Zari DJ Zato yagenda ku TV n'agamba nti Zari namukadde takyalina supu agenda maaso just kuba nti alwaza n'okuba nti obulyawo awestinga time mpola mpola okuba nti just nti awestinga time n'okuba nti alwaza abaana babandi abato jukira olutalo luva kuki Zahara Totto yali datinga musajja mukulu amanyikidwa nga Brian White era nga Brian White yagenda nga maaso n'okuba nti anyiga omuntu wawansi oba okunyiga ettoke lya Zahara Totto mpola mpola era nga yes Zahara Totto yafuna omusimbi mungi mu kuba nti aguza oba okutunzaako musajja mukulu amanyikidwa nga Brian White ensolo yagenda maaso n'okuba nti agikubera enkudi netandika okuba nti enyalika mpola mpola yagikuba enkudi ya Zahara netandika okuba nti ekulukusa amaziga teyakoma okwo yagenda mu maaso n'okuba nti oboolyawo amudampinga era nga oboolyawo musajja mukulu olutalo we lwatandikira nti Zahara yanyiga nnyo nga Brian White amaze okuba nti amudampinga Brian White yamudampinga n'agendera straight out South Africa n'anoonya mukyala mukulu amanyikidwa nga Zari the Boss Lady basooka ne bajja nga Zari bapatanye okuba nti oboolyawo Brian White amuguzaako ensolo ku mitwalo 3 egya dola sente bloka yasooka n'ateekayo omutwalo Zari n'atuuka e Kampala bulungi nnyo n'atuuka eggulu n'agenda eggulu nga balance wa mitwalo na bloka n'azikuba Zari n'agamba nti sosobola kuba nti nkutuukako sigenda kuwa nsolo yange sigenda kuba nti nkumitinga nga balance wange tomutaddeko mpola mpola Brian White yagenda maaso n'okuba nti awalinga emitwalo 4 egya dola n'agiwa ku Zari the Boss
Lady olwono Boss Lady natambula straight paka wa musajja mukulu amanyikiddwa nga Brani White kolo ekyali eggulu kyasula kyali kyatabu nyo ekyali eggulu kyali kyanjawulo nnyo nti Zari yagenda mu maaso n'okuba nti alya Brani White n'atabuka era nga Zahara Totto oba olyawo teyasobola kuba nti oba olyawo afuna mukisa kuddamu okuba nti anyumirwa Brani White. Olutalo lwe lwatandikira Zari yagenda mu maaso n'okuba nti akyawa Zari the Boss Lady obulamu bwe bwonna n'okukyawa Brani White yali agenda mu maaso n'okuba nti amusabula bamuwaka ssente mpolampola era jjukira nti yes show eyo Zara gyakola yagenda mu maaso n'okuba nti etokosa okutagaza n'okukuba musajja mukulu amanyikiddwa nga Brani White. Kati byonna byagwawo kati byonna byagwawo wetwogerera Zahara Totto ne Zari the Boss Lady ezi business ez'obuteyagala bas closing up wetwogerera bali bonna DJ Zato Zahara Totto kogata mchala mukulu amanyikiddwa nga Zari the Boss Lady egenda maaso n'okuba nti etambula Zara bwasugiya Zari bagenda maaso n'okuba nti afunira Zara mbu abasajja abasango meranga business eriwo kati mu Kampala yajja kutunda nsolo mu basajja abakabi atalina sente simu ya Zari togikuba kata talina sente atokubira Zari ng'omusaba Zahara Totto business bonna yafudde ba agent Zara agent wa Zari atenga Zari agent wa Zahara Totto kansubire obuntu bugenda kusigalamu mpola awo nga tuvaawo nzikiriza n'essanyu eringi ennyo mu bitiibwa nsobola okuba nti nkutuusaako amawulire goyetaga okuba nti otegeera n'okuba nti omanya wetwogerera Kampala yandigwa eddalu anti Mayanja family musajja mukulu amanyikiddwa nga Jose Chameleon Pius Mayanja Palaso Wizo Manizo na bwekityo basobola okuba nti bayitinga studio bonna ne bakola oluyimba olw'ettabo nkiddamu mpola agakagwawo oba gatambula mu ggwanga lyatu Uganda twandira ba Palaso J Chameleon kogata Wizo Manizo nga bakola kyo bayita band mu Mayanja the Mayanja simanyi bamana chuma the Mayanjas naye nga wetwogerera Chameleon yakute Wizo ne Palaso ne bagenda mu studio ne bakola ennyimba ez'ettabo era nga anytime from now tujja kulaba the trio artist tulaba Primo nga bayimbira mu bandi emu nga baba oyagala J Chameleon osobola kwegamba nga tocha bookinga J Chameleon wabula na bookinga J Chameleon Palaso Wizo Manizo band bano bagenda kufuuka nga bamogani heritage nti family yemwe talented yasobola okuba nti ekola bandi abantu batandikira maaso okuba nti conquering a world of music kati tugenda kulaba Ugandan brothers East African brothers nga bagenda mu maaso n'okuba nti bakola ekintu eky'ettabo bonna mu Africa tulina ba P Square abagenda mu maaso n'okuba nti bakola duo eyasookera ddala ku kalwa Africa mpola ne bagenda mu maaso n'okuba nti bakuba engoma eza crossing the whole world mpola tuladdamu okufuna duo ey'ettabo yali ya Ready and Wizo kati tugenda kuba nti tufuna family mu Uganda esoosa okuba nti oba oli ekola musicale mpola Chameleon yasobola okuba nti alikodinga oluyimba ne Palace kogata Wizo oluyimba luno lwakoleddwa musajja mukulu amanyikiddwa nga Ian Pro yakubye engoma muganda wange Palace agamba nti kyekiseera okuba nti oba olya music wa Uganda akyuka nga Banigeria tubawamuko naye nga ate tubatulemeramu nnyo mpola Chameleon agamba nti kyekiseera okuba nti style zikyuka n'engoma okuba nti zigenda maaso n'okuba nti zitulika nkugambye Wizo Manizo awera nkolokota agamba nti no matter what ekijja kije Chameleon Wizo Palaso bali ku stage yemo bananno byalingawo nga tebakwatagana jukira ebiseera biringa radio Wizo AK47 bakyaliwo bano bagendanga mu maaso n'okuba nti bekuba ebikonde kati ssaawa zino batandise okuba nti beyagala jukira nti munno bwe yasika radio nasika ekasise nga Palaso Wizo Chameleon balina kuba nti bekwata okusobola okuba nti oba olyawo bakyusa ebintu nnyo kutambula jukira Chameleon alina comeback ya forever jukira agenda nakuta oluyimba olulala oba agenda kuta remix emanyikiddwa nga Kuma Wesigwa yes Kuma Wesigwa remix jangeno kumanti ata kati olumala okubanti ata video zonjo kumanti bakwata bate oluyimba lubakoze Palaso Wizo oluyimba lwa tabo mpulira great make yagana maso kumanti shooting video nyimba telimo babiri nyimba projects zamanye atitebezo kumanti bolia bano twanklaba ku family ngekola endongo eyawamu ate mungamba jimuzo bijawa nze bino byonna mbeera nabyo mpola information
Island ogamba otya Fat Million Island kutumiddeko my brother Basimo ogenze kutumiddeko Kama Ivan my brother kutumiddeko na buli wenna ampuliriza olunaku lwaleero big up on yourself kuba nti mutamu naffe ebbanga lyonna ngenda kusaba ogenda maaso okukwata subscribe n'okugenda maaso okukwata otuwuliriza leka comment yo mu comment section tusobole okuba nitutambula ffe notuwe endowooza ng'ebintu bwobiraba ne bitambula kyengenda okusaba tusobole okuba nitutambula ffenna mpolampola yes lwaki sikuleka kati nkome mu party tunateera. SBM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience.